kye ŋŋambye yandaze abantu basatu. Entiisa waliwo omuzimu gwa Isma Olaxes gwe gulinye mukwano gwe birina mu maaso awo ate nga ye Don Asia wamu ne Birungi Samantha bikaabya amaziga King Shiba ate ne Mukunja beekyaye nabyo mbirina nga bweli enkola yaffe wano kuwanda boy UG kavidiyo mbadde nsaba okampere ka like kabere nga kasobola tambula katuukire omuntu yenna yandagadde okumanya kubikwata ku Isma oba nga matino aba gavumenti. Hajat Karodo agamba janga kolombere duwa namba eri awe simbayo 67 mukubire ajja kuba kola ki akuyamba butelevu era gwe nagala okolanga naffe namba ya 0751487151 nawe tukubire tokkiriza business yo kukona tujja kuba tukola ki kuyambako. Alright, katugende mawole gaffe agalero ejjo ekiro ku live emu wali ku TikTok wali omukazi abadala aja nagamba muntekeko nga omanyi live ya TikTok ozibirangeza Facebook ebigambo bitambula wansi ko musajja nagamba mbono ono mukazi kiki lwaki yaganya kyo mutekeko ne bamuteekako bambi natugamba munno kwanga yasatuka ntino yali mukwano gwane gwajaja Isma Olaxes nagamba muno bambi yamukoze ki yamuloseza namugamba muno bigambo byabadde bingi nnyo era bigambo byamugambe nagamba muno kuya barista timo nayogera ne ku bibyo ngena bambi kulekera maaso awo obirengo bye viewing kale kankupulengera akatambi kano osokoka wulire era nkomewo ne bya Don Asia wamu ne Mukunja atasera nga wene enkola ya fake video kampere ka like mu mutima omulungi si mutima mubi era go ina tana subscribing wele nga sokwegatta kweno family yaffe. Kye ŋŋambye yandaze abantu basatu. Obunga simutegeera nyamugamba ono simutegeera naŋŋamba ojja kumutegeera naye bwe yandaze ekifaananyi gayabadde mungo nga alina akanyama okitegeera mpulira bibyo. Owokubiri nandaga ekifaananyi kyabaddeko bindeeba oyo wa rape oyo bbaawe nze golabana ne bundeeba simulabangako face to face wabula mulaba ku TikTok. Owokusatu nandaga ekifaananyi kyabaddeko balisa timo. That is all. Nangamba sigenda kwebaka mirembe gyendi naye abantu abanzita bali ku lusegere. That is it. Ebyo byokka bye yaŋŋambye namugamba nayo nga mukambwe yasoose najjira n'akwata omuwala yabadde mu tenti endala kuba twabadde twebasanga tulinga bali ku tenti ewaabwe eryezana omuwala we gwakutte yabadde mu tenti ndala nga ffe twebase mu tenti ndala okitegeera kati omuwala ne bamuleeta wendi omuwala we bamuleese wendi naŋŋamba nzize gy'oli namugamba omwamba kyenze atali wa kika naŋŋamba njagala onyambe konze nkuyambe muki naŋŋamba banzita naye siina mirembe okitegeera so byebyo bye yaŋŋamba olwamazimunda omwabadde bamuzeeyi baani b'omugenzi taata wa Isma nze nensigala mu tenti bwe nabaddemu nenzaamu nenneebaka naye nabadde nakeebaka bwenti Isma mwenyini yejjidde naye ngaali ku mukono gwange ogwa kkono ngaali ku mukono abantu banzita kunze bantu ki n'abandaga nga abantu benkugambye awo n'abandaga era olwamaze naye yazze ayambadde empale yabadde ya black nga kuli ekikalu ne oba ye blouse ey'emikono emiwanvu yabadde ya white nga asibye nettayi ng'akutte ne tasbih mu ngalo naye yabadde ku mukono gwange ogwakono nze mbagamba bino ebintu naye nze sayidi eno ennuma like ningalimu bulooka wakitegeera. Kino kigenda eri buli muntu agulira omwana ono omwenge bw'abanga akadde kano bwati bwafaanana. Ekibuzo kyange ekikulu kye mbasindikira omwana ono eyo gy'atamiirira singa ekisajja kijja ne kimwekakaatikako ne kimuwa olubuto ani gwe mugenda okuvuma. Mary Bata yasobodde okwata essimu ssaawa 9 ogw'ekiro n'ankubira nanga Mukunja omwana ali ku live y'omuntu omu azina anywa omwenge akola biki bambi genda otaase. Gwe lwaki omunnayuganda omulala tekikukakatako nti woba osanze Shiba mu mbeera osookoddeyo bona gwako omwenge ng'okomawo si mwenge bona gwako omwenge ng'owulira osobola n'okwogera amazima
listening. Mukunje. Bona gwako omwenge ng'osobola n'okwogera amazima. Leero nsazeewo nkulope mu bafaani bo. Nali nkulopyeko. Nabadde wali eri. Bakutegeere naawe tugende okwawukana nga buli omu ategedde nti sina walala we nabadde bw'otyo weweeyisa. Taate wange ne mama wange sibalimbangako nga nkwagala nga taate wange. Abo ngamba baakukubye ssaawa mmeka? Bankubye ekiro. Ssaawa mmeka? Nga nzija eno. Ssaawa mmeka? 6. Oŋŋambye ssaawa 4 kati oŋŋamba 6. Mary Bata yankubidde essimu ssaawa 9 ogw'ekiro nga bakutadde ku live eyo gy'onywera emyenge gyo nga wenna olinga ng'ekyerolerwa. Nabadde wa muwala wange bambyawo. Ewa muwala wo batundayo omwenge? Gye batunda omwenge? Fuluma shida. Ngamba olujja. Fuluma olujja abamukuuma anti fuluma nabadde naye abamukuuma mikwano gya mikwano gye nasigaza bannaye. Ne kitaawe yagenda yawasadde omukazi omulala. Mukwano woonaafuna amazima onaakomawo oluggi luno. Kwata oluggi ofulume. Kwata oluggi ofulume. Kwata oluggi otambule. Bw'onaawulira nga oyiza okwogera amazima ojja kutambula okomewo. Njogedde mazima mukunje sasuze na muntu n'omuti oba naye n'abankubye ndowooza olaba wenzimbye fensi nga sina kyembakoze. Baakukubye ssaawa mmeka? Ssaawa 6 wabadde ovaawa. Guno omulembe bakyafira. Temwalabye bwe tuli kutambuza amawulire ga Evelyn Lagu. Kati birungi Tamanta w'amaanyi nnyo okusinga Evelyn Lagu. Naye mumukwate mu vidiyo mutupositingireko tulabire oba ddala yeetaaga obuyambi oba ddala yeetaaga ssaala zaffe. Oba neera mwagala kututeeka mu tutimbe nga mwafuteeka mu kitimbe luli nti omwana we mulwadde wa kansa neera mwagala kutufera. Kuno mwatusaaze tutunula. Omuntu oyo mwana mutya. Samantha mutya. Omwana yankuba ssente Saudi. N'atiika omwana we ekirwadde kya kansa. Banange ebyembi bisekera. Anyway, abatuuseeyo oba bye mutugamba bituufu oba si bituufu. Abamanyi nange ndi mulwadde. Olaba ofuna omusajja n'akugulira emmotoka naye n'obeera mu depression eyagala okukutta. Olonze Mukama Katonda gwe yajja e Saudi Arabia ng'ekyobugagga kye nnina abaya gye nyambadde ku mubiri. Ati nze singa nafa munaalemerera okwebuulirira nga mufunye ebizibu mulowooze nti ate munnange mugenda kubeera eyo mbo simanyi mbu akooye ensi. Bw'aba akooye ensi yette ani akugamba nti omukazi weemalamu weena n'obulwako n'akasenge k'oterekamu ekyo ekiri kuyimirira ku mugongo gwo ne kikuwanirira. Mbo tebasekerera abalwadde kale nze ndina mumusikirira. Omwana yasituka ku makya n'agamba mbo bagenda ewa malayika bagenda ewa gundi ewa malayika simanyi kalimauti malayika kalimauti. Samantha yavaayo n'akola vidiyo n'agamba malayika kalimauti yakoze ensobi twamutwalidde Doni Asiya ate n'attamu Asiya wa Chali.